Omwezi guno gwa April mu program Know Your Rights tugenda kutunulira ensonga ezikwata ku makomera ga Uganda. Omugaso gw'amakomera gano bantu ba kika ky'abalina okusibwamu ate n'okuba torch mu ddembe ly'omusibe. Tugenda kwongera okutunulira obuvunaanyizibwa obw'omusibe buvaawa era bukomawa bw'aba atwaliddwa mu kkomera. Ali ku Spark TV nkwaniriza nnyo lero mu programu yaffe eno ya Know Your Rights nange Priska Namulema. Kujjukiza nti programu yaffe eno yajja kusomesa abantu nsonga z'amateeka n'eddembe ly'obuntu. Omuntu ng'anoonya obwenkanya ku poliisi oba mu kkooti alina kutandikira wa era weekuuma otya ggwe nga Munnayuganda obutamenya mateeka ye bw'oba ng'ogamenye olina kutandikira wa. Omwezi guno gwonna ogwokuna tugenda kuba ku nsonga z'abasibe. Twagala okukulambulira ensonga ez'enjawulo okuva omuntu lwaggulwako omusango oba lwakwatibwa poliisi ayita mitendera ki okuva ku poliisi okugenda mu kkooti asaliddwa omusango oba tegumusinze atwaliddwa mu kkomera asibiddwa kwegamba twagala kumanya etteeka ligamba ki ku ddembe ly'omusibe mu kaseera ko konna okuva lwamaze okukwatibwa. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku makomera g'e Uganda ekya Uganda Prison Service kyatandika empeereza yaakyo mu butongole wansi w'ennyingo 2015-2018 eya ssemateeka wa Uganda wa 1995. Obuvunaanyizibwa bw'ekitongole kino kwe kulabirira abamenyi b'amateeka mu ngeri ey'obukuumi ey'obuntubulamu ate nga butumbula eddembe ly'obuntu. Ekitongole kino eky'amakomera kyetengeredde wadde ng'emirimu gyakyo kiduddukanyiza wansi wa Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga, Ministry of Internal Affairs. Olwaleero mu program Know Your Rights twagala okumanya omuntu yenna bw'akwatibwa mitendera ki gy'ayitamu okutuuka bw'assibwa mu mbuzi ekogga. Era twagala okumanya abantu bonna bali mu kkomera ddala kituufu emisango egibavunaanibwa baagizza mu butuufu bwagyo oba mijweteke bujweteke. Tulina omukulu Simon Peter Longoli yagenda okusooka mu kitundu kyaffe kino ekigenda okusookerako ddala nga tunnyonnyola engeri gye yakwatibwamu n'asibwamu ebyamutuukako. Wowulira emboozi ye otegeera nti nno omusibe olumu eddembe lye limuggyibwako oluusi ne yeesanga ate mu mbeera enzibu ennyo cases ne zikyuka bingi nnyo ebyamutwako ng'ali mu kkomera eyo era nga wotunulira etteeka oyinza okugamba nti yali mu kufuna obwenkanya bwe yali agwanidde. Agenda kutuwa emboozi ye twongere okumanya eddembe ly'omusibe lirina kubeera litya. Nze Priska Namulema nengattaako tutandikire n'omusajja ono. Mu district y'e Moroto mu Karamoja sub-region Simon Peter Longoli gy'azaalibwa. Oluvannyuma yajja Ssenge Ekitega mu Lugazi gye yali akolera mu kampuni ya Tembo Steels ng'agezaako okwefunira ekigulira Magala eddiba. Olunaku lumu nga 27 Septemba omwaka gwa 2020 Simon bwe yali agenda ku mirimu gye yasanga ekibinja ky'abantu nga kikuŋŋaanye okwetooloola omusajja eyali akubwa. Okufaananako nga Simon n'abantu bangi abaaliwo nga bayimiridde okwerabira ku byali bigenda mu maaso ku mutono eyali akubwa nga tamanyi kabi ki ke yali yeeteekamu. Mu ddakiika ntono nnyo abasirikale ba poliisi batuuka ne beetooloola ekitundu kyonna era mu kukwatibwa Simon yatwalibwa wamu n'abalala 2. Sanga omuntu ng'akubibwa nenyumirirawo ndabe nga bwe guli ogwali ugenda mu maaso kumbe nga simanyi bamaze dde okutegeeza poliisi. So in a minute nagenda kulaba poliisi esarawuninga the whole place. So mwe baakwata nange ne bankwatiramu Saalutonda batwala abantu bameka 3. So bwe twatuka mu kaduukulu ka poliisi bakwata what happened there bakukwata bakuba amigo bakusiba empingo kyali kityawo banteeka ku mpingo immediately I was handcuffed ne banteeka ku motoka ya poliisi wansi eyo bakugamba ki nga bakwata nga bandanga fa abakubye omuntu. Did they talk to you nti owange okubye omuntu tuzze because usually oli wajja okukwata abalina okunnyonnyola ekikwasa kyali kityawo baali bayoola gwe basanze kubanga gwe basanga oyo nago baali bayoola ate bana kibamugamba. Okutegeera twategeera ku poliisi ku kawunta wennyini nti muvunaanibwa omusango okuba omuntu ono. Bwe batuusibwa ku poliisi balagirwa okuggyamu engatto era amangu ago ne bateekebwa mu kaduukulu. Simon yasigala mu kaduukulu okumala ennaku 4 nga taggyibwako statement ye. So ne batuggyamu engatto ne batuteeka munda tetwakolawo statement. So batuteeka munda namalamu ennaku 4. Kitegeeza nakwatibwa 27 gwa 9 2020 ne bali okundikodingako statement y'ogwo omusango bandikodinga nga 2
gw'ekkumi. Simon yagamba nti yagaana okukola statement ng'alowooza nti ddembe lye obutagikola. Abasirikale bamukolako effujjo pitirivu. Kubanga nagaana akola statement nga nkozesa nti ddembe lyange ery'obwebanze. So bo ne bandaga nti nja kukola statement kamaanyi. Okitegeera? So mu ngeri eyo oba endala babeera ne batuni zaabwe mu ofiisi zaabwe. So gye bankoonesaako. Lwaki wagaana okola statement? Anti ekyandetera wagaana kukola statement kubanga sina kye nali manyi ku musango gwali gunvunaanibwa. Nali innocent nga nagoba kuba simumanyi tandabangako nange simulabangako. Nali ntambula byange nga balabe baali batambula. So nendaba nti nze okuyimirira awali wakubirwa omuntu saza musango kubanga lyali kubo erya buli Munnayuganda okutambula. Okusiza ku ssemateeka wa Uganda, poliisi erina okwanjula omuntu ateeberezebwa okuzza omusango mu kkooti mu ssaawa 48 ng'akwatiddwa. Lino ddembe lya buli muntu erigenderera okukuuma ssekinnoomu okuva mu kussibwa mu ngeri emenya amateeka n'okumala ebbanga eddene mu kaduukulu. Kyokka eri Simon ensonga yali yanjawulo mu kko. Mu kifo ky'okutwalibwa mu kkooti mu bbanga eryetaagisa, wano yamalawo ennaku 11 mu kaduukulu ka poliisi. Nabeera mu custody okuva nga 27 natwalibwa mu kkooti nga 11. Custody for all those days. All those days. Kubanga kyemanyi Lugazi alina records. Nange nyina records according to their CRBs ne case files ze banzigulako. Zonna nziina all the evidences. Agenda mu maaso n'okutunnyonnyola bye yayitamu ng'ali mu kaduukulu ka poliisi ng'awa embeera n'engeri gye yayisibwamu mu nnaku ezo 11. Anti mu kaduukulu omwo jjukira wali mu congestion. Kye kisookera ddala nti walimu akanyigo. Akaduukulu akandibadde nga kasulwamu abantu 8 5 kasulwamu abantu 20. Temwebaka. Olwo nakulinyira ddembe lyange. Musula nga mutudde mu kaduukulu ka poliisi. N'osula nga otudde mpaka ku makya. Because si waakusula kiri awo. Yes. Bayingiza tebasumulula. Tebata. Bayingiza tebatwala abantu mu kkooti. Basigala omwo. Nosanga omuntu nasanga bamaze mu mwezi abali ku misango gy'amada gy'okutta nga bali omu 1 month nga bakyakola okunoonyereza. Tufuluma ku suspect parade nga bulijjo okumakya abagamba investigations are still going on. Ng'oyagamba okunoonyereza kukyagenda mu maaso yo handling zo file eyo. So nange kunze nange bwe kyali nga bagamba bakyagenda mu maaso okunoonyereza naye nze nakoma nga mbagamba you are holding me beyond essaawa 48 mwina kuntwala mu kkooti bwe mbanyi n'omusango gunvunaanibwa mu mpozesebwa. Oluvannyuma lw'ennaku eziwera ng'asibiddwa mu kaduukulu ka poliisi, Simon yatwalibwa mu kkooti gye yeegaanira emisango egyali gimuvunaanibwa. Wano nno yasindikibwa ku alimanda. Mu kiseera ekyo abantu abagezaako okumweyimirira baabagaana kubanga tebali batuuzi ba mu kitundu omusango ogugambibwa okuzzibwa gye gwali. Bwe bantwala mu kkooti omulamuzi n'ansomera omusango ogw'okuba omuntu ne mutuusako obufune. Obwo bw'ekyo omusango gwe nayegaana. Bwe namala kugwegaana omulamuzi yandimandinga. Yakola ogugwe ng'omulamuzi alina kuntegeeza nyina kufuna abaneeyimirira mu kaseera ko tebaaliko. Nandimandinga. Lwaki watwenda bebategeezaako? Bajja. Naye baali tebaali ba kitundu ekyo. Babiri baali bavudde Kampala. So kye yantegeeza n'angamba ayagala abantu nga batuuze b'e Lugazi. In the same area of jurisdiction of which mu kaseera ko tebaakola ki? Tebaaliwo. Olw'okubanga teyalina mukisa gwa kweyimirirwa, Simon yagamba nti eddembe lye lyayongera okutyoboolwa bwe baamuza mu kaduukulu ka poliisi. Kubanga nze kye nababuuza ng'omuntu. Lwaki temuntwala Kawuga? Ne bangamba tebalina transport. That was the excuse. Naye nayebuuza transport ebuleetera ku kitongole kya poliisi from 11th up to 19th. Simon yagamba nti oluvannyuma yasabibwa okusasula emitwalo 20 okusasula ssente z'obujjanjabi bw'omusajja eyali akubiddwa nga bamusuubiza nti emisango egyamuggulwako gya kumuggyibwako. Sasula emitwalo 2 mpita abantu bange muwe emitwalo 2 ayite omuntu oyo akola additional statement. Bawithdrawing charge against me. Namugamba nze sina na 10 kyengenda kukola ki? Kuwa sibanga sina kyemanyi. Bwe mbanyi n'omusango ovunaana take me to court. Ntwala mu court envunaane. If I'm guilty they will convict me. Bwe mba still guilty they will acquit me. Of which state wa police investigation officer police constable Akero kyatateekesa mu nkola.
n'agenda mu maaso n'okuntereka. Ng'ali eyo baamugulako omusango omupya era ogw'amaanyi. Yavunaanibwa okusobya ku mwana ow'emyaka 16 nga naye yali mu kaduukulu mu kiseera ekyo. Ebigambo byagenda mu maaso n'okusingawo anti mu nkola eyo omuwala oyo yakwatibwa akawuka ka siriimu. Nga ne banzigulako omusango omulala nga 16 ogw'okukabasanya omusibe. Mu kaduukulu nange mwe nali ki? Bwe nali omusibe nga ndi remand. Ne bagenda mu maaso ne bagamba nti nze naweebwa ebisumuluzo. Nze nali kummekomera ate nga ndi musibe. So nensobola okuweebwa ebisumuluzo nkummekomera ly'abakazi n'abasajja. Bwe kigambibwa poliisi y'e Lugazi. So nenkozesa obuyinza bwe bampa bw'ekisumuluzo nze omusibe bampa buyinza. Nenga nenzigula ekkomera ly'abakazi ssaawa 4 n'esatu z'ekiro. Nenzigulira omukazi nemukozesa, omuwala yata netuuka wa myaka 15 ate nemuzayo mu kaduukulu nemugalira. Okiraba ekintu ekyo. Bajja batyo kubikugamba. How did they begin? Anti twali ku suspect parade ku makya. Twafuluma ng'abasibe bafuluma wabweru. Ne baŋŋamba nti there's accusation. Waliwo avunaanibwa mu basibe wano waliwo. Twali abalenzi 3 n'abo abalenzi twali abalenzi 12 n'abawala bali 2. Ne bagamba waliwo omusibe omuwala avunaana, waliwo omusibe omusajja yamukabasanyiza. Then they pinpointed me. Ne basonga mwanzo olwara. Osisi yadinambuza nengamba sina kyenkimanyiiko. Kubanga nze n'essaawa z'ogamba nze nabadde batugalira nga ndi mu kaduukulu k'abasajja nekoze eki? Neebase. I'm going about it. Sina kyenkimanyiiko. Omuwala naye n'akusongamu nti ggwe. Definitely baali bamaze okumutraininga. Wali bakoze eki? Saategeera. Kuva bbanga lyamala mu kkomera myaka 5 n'emyezi 2 na 14. Nga bwe nazibala from day one. Next hour zino I'll pray to God. Nsabye Katonda ndi musebe nsabye Katonda to reveal to me either through a dream, either a vision, okuntegeeza what was behind me. Omuntu yali mabega gange simutegeeranga up to this time. Okay, bamaze okusongamu nti bamaze okunsongamu. Twava wabweru ne banziza munda. Kumba omuwala akawala bakatutewa ku counter kanziguleko a new charge nga 16 nga 17 bo benyina ba police tebalina police surgeon nga bansitula ndi subjected for PF24 okunkebera mu Kenya ku musango wa defilement. Ne bantwala Kawolo ku ddwaliro. Kawolo nekebeji. Kawolo ne banzijako sample ne bagamba ndi mulwadde wa kawuka. Zise zava Kawolo zezo. Nazo nzinako kopi. Ni mulwadde wa kawuka. Kungamba ni mulwadde wa kawuka nga ne banzikomyawo mu kaduukulu. Lozaiza ne baziteeka ku file ya police. Bagitwale wa state ne sanctioning. Had you tested before nga toli negative? Yes. Naina testingako. Bankwata mu gw'omwenda naina test. Jena nakola with Uganda Cares yana Kasero. Naina kansala wanga yankebera nga bamita Steven Kinobi Steven under Uganda Cares nga ni mulamu. Kale bagamba matoli mulwadde aha. Kale bagamba ni mulwadde nange neewunya. I was surprised. Nengamba maybe bwe bankebera by then either kawuka kati nakola ki? Tekanalabika. So nembera mu stigma eyo. I see that torture. Aha. Then ne bantwala mu kooti nga 19. Kooti yemu omulamuzi y'omu nga buuza state ate ono namusindika Kawuga omusango guno yagukoleddewa. Gwenzijukira bulungi state Lydia Tubo yategeeza mulamuzi nti file police bwegireese. Okay, ali ku Spark TV mbadde nsaba emboozi y'omukulu ono Simon Peter Lokoli esooke ekome wano ekwatagana n'ensonga za police ngeri gye yamuyisaamu okutuuka okugenda mu kkooti. Ekintu kyaffe kino kigenda okuddako tugenda kuba ne munnamateeka Proscovia Nakaseeta ng'atunnyonnyola etteeka kye ligamba ku ddembe ly'omusibe. Kati nno episode yaffe egenda okuddako tujja kudda n'omwami ono Simon Peter nga tatunnyonnyola kkooti yo ekwata etya ensonga z'omusibe ng'atwaliddwayo.
Okyali ku program yo Your Rights wano ku Spark TV nange Priska Namulema. Tumaze okutegeera engeri omuntu ono Simon Peter Longoli yayisibwamu okuva lwe yakwatibwa mpaka kugenda mu mbuga z'amateeka yonna, wabula nga w'otunuulira etteeka tulaba nga oboolyawo teyambibwa bulungi. Tulina munnamateeka omukyala Prosy Nakakeeto ayongere ye okutulambulira eddembe ly'omusibe. Omuntu ng'akwatiddwa atwaliddwa mu mbuga yonna gy'atambulidde, etteeka liprotectinga litya omusibe. Omukyalo ono akola n'ekitongole oba kampani eyitibwa Wante and Company Advocates. Munnamateeka mutendeke agenda kutunnyonnyola ensonga z'omusibe bw'alina okukwatibwa, abasirikale ba poliisi ne kkooti bw'erina okumuyisa n'eri makomera ng'atuuseeyo w'alina okukwatibwa. Wadde nga ssemateeka wa Uganda alambika bulungi eddembe lya buli muntu ateeberezebwa okuba omuzzi w'emisango, abantu bangi tebategeera bulungi kiki ekibaawo okuva omuntu lwakwatibwa okutuuka lwateekebwa mu kaduukulu ka poliisi, era emirundi mingi abantu tebamanyi ddembe lyabwe na poliisi ki ky'erina okukola mu mateeka. Prosy Nakaseeta nga munnamateeka Wante and Company Advocates atunnyonnyola ku ssemateeka wa Uganda ky'ayogera. First of all, mu ggwanga lino lyaffe erya Uganda tufugibwa mateeka. Era amateeka agafuga poliisi n'omuntu wa bulijjo singa abanga zizza omusango ekisookerwako constitution no ssemateeka tutwala mu ggwanga lya Uganda. Ssemateeka waffe ayitibwa the 1995 constitution of the Republic of Uganda. Then tulina Police Act, tulina Penal Code Act, gega amateeka gatulambika okusingira ddala kubanga Penal Code nga bw'owulira erinnya galaga omusango gagunnyonnyola n'ekibonerezo ekigugoberera. So n'amalala agalinga ago ne basically ge gano agatufuga mu kaseera ako koyogeddeko. Kati mu constitution muno okusinziira ku article 23 omuntu abeera innocent paka nga abadde presumed guilty oba nga aconfessinze nti ndi guilty, otherwise the person is a suspect. Ateeberezebwa buteeberezebwa aba suspect n'olw'ensonga eyo baba balina omuhandolinga obulungi. Poliisi okujja okukwata omuntu azizza omusango etandika etya? Omusirikale ateekebwako empingo mwaka kaseera like I said bw'aba nga resistinze nga badde agaanye okukwatibwa, abamu balwana no ategeera gy'alaga, abamu bagezaako okudduka. So that is when empingu weziviirayo. Otherwise ekitali ekyo mumukwata bulungi ne mumutwala naye nga mumunnyonnyodde ekimutwaza. Then waliwo n'enkola endala nti poliisi ebadde wala teriiwo naye no bamukutte akola ekikyamu, bamukutte atta, bamukutte akwata omuntu, bamukutte abba nga poliisi ekyali wala. Abantu ba bulijjo bakkirizibwa nekyo batakkirizibwa kugendamu ye mob justice ate okumwebonerereza ayina kugenda ku poliisi, mutwala ku poliisi. Then poliisi naye esobola okufuna singa ebanga ebadde ne information emala ku muntu ono nga obudde we buli basobola okufuna warrant. Warrant zino zifunibwa mu kooti. Ngani afuna warrant? Poliisi okujja kubanga really yateekwa okuba bwekyali badde nti poliisi erina okufuna warrant warrant of arrest okujja ku arrestinga omuntu. Teyali badde ng'ejja buzzi erina ofuna warrant n'okuba nti zifunibwa mu kooti oluusi process eyo ogenda mu kooti ofune bakubidde omuntu abba oba sse ogende mu kooti ofune warrant oluusi batera okuggirawo naye nga kyali badde mu mateeka nti yadiza ne warrant neera ne mulaga omuntu ono. Warrant eyo ebeera signed by the magistrate oyo abeera issuing warrant eyo era ng'ejjogera ne ku musirikale ono oba ofiisa atumiddwa n'omuntu ono omusango oguziddwa nga gunyonyoddwa. Kati bw'otuuka ku muntu oyo poliisi bw'etuuka ku muntu oyo yabazizza omusango. Sino katono nnyo akati awo. So poliisi etandika okujja okukwata olina okuba nga olina omuntu akuloopye first of all. Yes. Aba akuloopye ku poliisi aba akuloopye mu kooti. Kati kooti warrant eyo ejja who is supposed to get that warrant? Kati poliisi bali mu ofiisi yaabwe. Ffe tuli nateete tulabye nti bazza omusango tukubidde poliisi. Poliisi mu mateeka eba ino ogenda watu nateete Makindye egitwala eba ino ogenda Makindye grade 1 kooti nefuna warrant bwekyali badde ndi mukugamba process nga bwe yali badde nti neerwa kuba sometimes e process kati erwawo bakubidde ogenda omutwala ndi mukola obukyamu ate osooka ogenda ku kooti so oluusi batera okuggirawo
without them ninga process bwe yali badde balize with a warrant warrant ebinyonywa ne officer onaze ngere badde signed by the magistrate. Munnamateeka Prosi agenda mu maaso n'annyonnyola nti buli muntu alina eddembe okuwulirizibwa n'omuntu gwe yeesiga omuli ab'amaka ge, dokita oba omusawo we oba looya amangu ddala nga yakakwatibwa. Alaga nti etteeka lirambika bulungi eddembe lino okulaba ng'omuntu ateeberezebwa teyeeyawula ku bantu be. Ayongera okujjukiza ebiragiro by'amateeka ebirungamye kirina okubaawo ng'omuntu ateeberezebwa atuuse ku poliisi ng'akikkaatiriza nti emitendera emituufu egirina okugobererwa okukuuma ekitiibwa ky'omuntu, obukuumi n'eddembe ly'omuntu ssekinnoomu byonna biteekebwa mu nkola. Omuntu yenna oba olina looya omukubira tuge ku muntu wa bulijjo nti ayinza oba ntalina na looya nyatisti relative wo oba next of kin yenna yina gw'oyina osobola omukubirako oliba wa ddembe oba okkirizibwa okubira omuntu oyo omuntu wo gw'olina bw'aba ne looya well and good oba n'omuntu omu nga bambi mulwadde okkirizibwa era okubira dokita wo kwegamba abantu atisi aba basatu abo relative wo dokita wo ne looya wo oba era wa ddembe okubakubira bategeeza nti kino kintuuseeko bannange oba mujje mugoberere ensonga yange bantutte Makindi oba bantutte luddawa yes process eyo nga mugenda ku kooti ku poliisi kati mutuuka ku poliisi wabulawo desk eyo information desk bamusookera nowaayo bakuggyako statement era basooka balina ebitabo byabwe bawandiika ne bakuggyako amannya go emyaka gyo gy'obeera occupation webaayo omulimu gw'okola ne bakuggyako all that information ekwatako ne bawandiika mu kitabo kyabwe amangu ago omusango gwo ne baguwa reference number kyekyo ekisookerwako kati kuyingiza omusango mu bitabo then nokola statement make a statement and then after you've made a statement okoze statement ate omusango guweddwa reference number then bagula open file eyo ya poliisi. Statement kyo kyeki? Statement obeera onnyonnyola bakubuuza ebibuuzo gwani amanya go nga bwe byogedde gwani amanya go biki byonna byonna ebikwatako nasooka nabiteeka mu kitabo then ne bakubuuza obadde okola ki gwe kyowadde ekyo kyowadde kyekifuuka statement yo gwe nga yes kyekifuuka statement yo jjukira bw'onoomala kibasanze wano ne bankwata abangambye nzisiza kino biki era mbadde nze ndinako nkubo gange oba nga bwesinza nga bwekibadde bw'oba statement eyo kyoyogera ekyo officer akiteeka mu kitabo. Munnamateeka agenda mu maaso n'okunnyonnyola engeri buli fayiro y'omusango gyeweewamu omusirikale agivunaanyizibwako. Omulimu omukulu omusirikale ono gwakola kwe kunoonyereza ku musango guno mu bujjuvu, okuŋŋaanya obujulizi, okuwandiika statement, okulaga emitendera gyonna egigobererwa nga gikwatagana n'amateeka. Kati nga bw'olaba emisango gyaffe mu kkooti gye tutwalayo nti ku station kuliko abalamuzi 5 fayiro zino kubeerako in charge ku station kati ya allocatinga fayiro kusinzayo bw'ayagala kusinziza ku byabwe ebyomunda kati ne ku poliisi nayo fayiro zino baza allocatinga kuba officers ab'enjawulo jjukira poliisi kubeera kuba officers ab'enjawulo kati fayiro yo basobola okujja allocatinga ewa officer opiyo kati wabeera officer in charge of your matter yoyo era abantu bo gwe batuukirako and all that kati officer y'omulimu gw'omukulu ku investigatinga kati jjukira gwe nga suspect owadde obujulizi bwo owadde statement gwe nga bweganye oba okkiriza batono nnyo abakkiriza mpozi nga bamukwatidde mu kituli yes so kati gwe kyowadde ekyo yes officer watandikira okulaba nti no I think we need evidence okukakasa kino need evidence kati jjukira obako gwe tuyita complainant buli musango nagweyako complainant oba okutekana era complainant abeerawo oba ose muntu era oba okussa mu mwami katugambye mukyala we abeerawo yabeera complainant kati onaye awa statement jjukira kati office omwo mwagenda ojja gaps n'agamba I think ayinza oba yaziza omusango naye twetagayo kati akozesezza ki jambiya yo erabikako bani abalala babaddewo neighbor abaddewo enkolagana y'abano asse negwe basse ebadde etya officer oyo gy'emirimu gye kati kunoonyereza kuŋŋaanya bujulizi kenyeza okwongerako mu kaseera ako nga ono officer in charge waffe kwe twayogeddeko
anoonyereza ku musango waliwo ne kibayita no search warrants katugeza wanjaga tugedde ku wenjaga ne waba mutemu ne waba kinga banoonyereza bayinza okwagala okugenda okubira mu nju ye okukagala okunoonyereza ofiisa kati ali ku mulimu anoonyereza afunira search warrant eyo nayo agijjera kooti yegimuwa ya najja n'agiraga basanze waka singa ebyange muweereddwa n'akebera mu nju okulaba ekyo era statinga bulungi kikyanoonya n'abanga waddembe okebera mu nju oba baala oba mu motoka wonna wonna wateeberezebwa okuba ekintu ekyo ekiyinza okuyambako mu kugumiza obujulizi obunoonyezebwa yo nayo warrant eri awo. Presi bwe yabuuziddwa ku tteeka ki kye ligamba ku ssaawa omuntu z'alina okumala mu kaduukulu ka poliisi yawadde okunnyonnyola ng'asinziira ku ssemateeka w'eggwanga. Munnamateeka ono yakkaatiriza obukulu bw'etteeka lino ery'essaawa 48 n'ekyo kye litegeeza eri buli muntu ateeberezebwa. Era agenda mu maaso n'annyonnyola obukwakkulizo bwa police bond ddi lweweebwa n'ensonga lwaki nkulu nnyo eri abateeberezebwa okuzza emisango obutasigala mu kaduukulu okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Amateeka gamuwa essaawa 48 zokka ofiisa okukola ekintu ekyo. Lwaki? First of all omuntu ono akyali just suspect. Tebanakuba sure nti yazizza omusango. Yes. Oba oli mu kaduukulu ka poliisi? Oba okyaliyo kusinziira ku musango, kusinziira ku gravity of the offence. Bwebanga musango mutonotono, musango nga si gw'amaanyi nnyo, oba kye tuyita police bond. Tusooke tunyonyole ku ekyo kya police bond. Yes. Omuntu bw'otuuka mu poliisi nga bwe ngambye nti okusinziira ku musango obunene bwagwo kubanga si musango gw'amaanyi oba kye tuyita police bond, gwe basibye oba relative oba relative kati nze omwami wange bamukutte nso ogenda nenja applyinga you don't need paperwork osaba busabi police nti omwami wange oba omukyala wange oba omuntu wange muti oba nze nyini gwe wenyini suspect osobola okwesabira police bond eyo. Police bond supposed to be free of charge. Tulina kusasula wadde akasente ku police bond. Yes. So bwe balaba nga tojja okufuluma kwebweru tekujja kutataaganya ofiisa ono gwe twayogeddeko anoonyereza ku musango ate nga ng'osigwa amaanyi nnyo nga olabika onookolagana ne poliisi ng'oli bweru bayinza okukuta. Bwetwogera ku ngeri ey'enjawulo abateeberezebwa okuba abazzi b'emisango gye bakwatibwamu ku poliisi ng'okuggyamu engatto, emisipi n'ebintu ebirala, Presi annyonnyola ensonga y'amateeka ku nkola eno era tutegeezezza nti wadde ebimu biyinza okukolebwa olw'obukuumi n'ebyokwerinda birina okukolebwa mu ngeri ey'amateeka era ey'ekitiibwa awatali kutyoboola kitiibwa na ddembe lya muntu oyo ateeberezebwa okuzza omusango. Nga bwe nagambye nti bwe baba bakutwala mu process eyo jjukira oba kyalina engatto zo n'emisipi gyo kyagirina n'essimu yo kyagirina eyo oba waddembe n'okubira abantu bwe b'oyagala. Naye bw'otuuka wali ate kye tuyita ekkomera kirina okwawula ku bulamu obwa bulijjo obw'omuntu ow'eddembe. Waliwo ebintu ebimu bikuggyibwako, amasimu bagakuggyako. Engalo lwaki bakuggyako ebintu ng'engatto emisipi lwansonga nti kati olaba omusipi guliko n'akantu akafumita. Omuntu asobola okufumita banne oba neyeefumita abalala ayinza okugwesiba mu bulago n'ejja mu budde. Engatto eno ayinza ogikozesa nakola banne obulabe. Poliisi atobata kuba amaza uniform kubanga baliwo kaseera kati ne bagenda. Naye ati sino ebintu ebiyinza okuba ebyobulabe babibaggyako. Ebintu ng'amasimu ekigabaggisaako ate ayinza kati omuntu ayinza oba abadde ekkondo oba bano abakuba obuyondo. Ne bamukubira n'akubira banne be baali kutte nabo okuyambako okugumiza omusango guno ate naye nabo n'abalabula. Ensobi ki ezitera okukolebwa mu kaseera kano ezikolebwa naddala abakuumaddembe abasirikale ku bantu bano ba suspects z'olaba nti etteeka terizikkiriza? Kati nga bagambye warrant oluusi tezisoboka zirwawo osanga kati omulamuzi ali mu kkooti onoomufuna ssaawa mmeka tomubbi bagamba ina biba bizibu but least balize ne warrants warrant oba teriiwo balize singa bagamba nti omuntu gwe bagenda okukwata mukyala balize n'omusirikale omukyala yaba akwata omuntu oyo really teyali badde mwami yatekwata mukyala teyali badde mwami yali badde mukyala bajja balina okujja n'abasirikale abakyala ne babeerako lwe bagenda singa omuntu aba agenda okukwatibwa aba mukyala ndaba nga mukyala yagenda omukwata te ne baba mukutte amukwate with respect tebalina kwambula muntu
tebalina kumwambula akyali just suspect at that stage bamutwala ku poliisi era naye waddembe abamu bakuba emiggo ndi poliisi lwalina okugyayo obukambwe waliwo abakwatwa ne bakubirawo amasasi straight awe awala ne bakubirawo ndi lwalina okugyayo obukambwe era netteeka nga ligikkiriza singa abanga adduka naye ebina ebintu amateeka tegabakkiriza for example kuba muntu muno mu kifuba owantu wonna wabi naye ati si amagulu amateeka gabakkiriza singa abanga badde adduka mu butuufu bakkirizibwa okujjayo awo babakkiriza okuba amasasi otherwise tebakkirizibwa kuba bantu masasi ne webayinza okugirayo obukambwe singa omuntu ono yaba staboni ate amu babeera staboni nga babarestinga baresistingira ddano ddani basawo resistance ey'amaanyi so poliisi akkirizibwa okugyayo nejeze gunki empingu ne bamukwata babiri oba basatu ne bamunyweza bulungi ne bamuyingiza mu kamotoka kaabwe ne bagenda bakozesaamu ku maanyi naye si amaanyi agasusse eky'obuntu okusinziira ku resistance omuntu lyabataddewo. Munnamateeka wadde abantu amagezi nti okufuna looya okulungamya ku nsonga z'amateeka kikulu nnyo. Ayongerako nti omuntu yenna ateeberezebwa okuzza omusango yeetaaga okuba ne munnamateeka ng'awandiika statement kubanga kiba kya bukuumi era kirungi okukikola kubanga ng'eddembe lyo oba olina okulikuuma obulungi. Oli wa ddembe poliisi eba erina okukuleka looya wasooka jje nabeerawo maybe nasooka nagaidingamu n'okola statement. Biki byalina okwegendereza nga nkola statement owo nyina ensobi zesobola okukola waate zigenda okunsingisa omusango wadde tegujja kunsinga. Ebiseera ebisinga nno tuba nakadde kalowooza nnyo jjukira bakutte oli mu ntiisa kati maybe akadde kofuna okulowooza ku kyoba ogenda okukola ke kano nga mutambula kutuuka ku poliisi kati mbeera gy'olimu omuntu ataziza musango mulindowooza aba amanyi ekyokwogera even right away nnyo nabaguziza yalina okuyiiya ennyo njogedde ki yes bakugayidinga bo benyi abapoliisi naye kisinzirira ku nga bwe ŋŋambye either bw'obanga tolina musango kiyinza okukwanguyira oyogera mazima oyogera kinyina ekibaddewo naye obanga olina omusango maybe wayinza okwetaaga okulowooza ennyo ate ngaobuseera bisinga oba olowooza bya bulimba oba otulimba bulimbi. Simanyi awo kiba kyakulowooza nti nsobi gy'oyinza kukola kyoba olina okukola kugamba bugambi poliisi kyekituufu kyolowooza ekibaddewo. Okyali ku program Know Your Rights one of Spark TV. Tumaze okutegeera etteeka kye ligamba eddembe ly'omusibe ng'akwatiddwa. Kyokkola okuba nti ensonga zino zibaamu abantu ab'enjawulo, mulimu omusibe, mulimu amateeka, mulimu kkooti n'omusirikale mwennyini tumwetaaga mu mboozi yaffe eno kubanga yavunaanyizibwa kukwata omuntu ono ayitibwa suspect mu kusooka ate n'amukwasa emitendera egibeera giddako. Twagala kumanya poliisi erina buvunaanyizibwa ki mu kukwata omuntu era omuntu alina kuyambibwa atya oba suspect ng'atuuse ku poliisi biki byalina okuyitamu nga tutunulidde etteeka engeri naye gye limuyambamu. Tuwumulamu katono era tudda n'ekitundu kyaffe kino ekyokusatu ekigenda okusemberayo ddala. Okusinza ku ssemateeka wa Uganda okutulugunya omuntu yenna tekikkirizibwa. Ennyingo ya 24 egamba nti tewali muntu yenna ajja kutulugunyizibwa oba okubonerezebwa mu ngeri yonna. Era okweyongerayo mu Article ya 44 naye eyogera ku nsonga y'emu. Kino nno kitegeeza nti tewali muntu yenna ali waggulu w'amateeka. Singa omuntu yenna akwatibwa aba ateeberezebwa okuba omuzzi w'omusango okutuuka nga okunoonyereza kuwedde n'atwalibwa mu kkooti. Wano nno wetwogereddeko n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesgire nga tunnyonnyola arrests oba okukwatibwa kitegeeza ki era n'avunaanyizibwa ku kukwata. Ye ssemateeka awa ddembe ki eri abateeberezebwa era n'omuntu anaakwata ateeberezebwa okuba omuzzi w'omusango alina kubeera atya. Omuntu avunaanyizibwa okukwata ssemateeka ewa poliisi neewa n'omuntu yenna owa bulijjo okukwata
katugeze nti waliwo embeera etali ya bulijjo. Poliisi ekukwata mu biseera ki n'omuntu owa bulijjo ayinza kukwata mu biseera ki? Nti omuntu owa bulijjo ayina eddembe, kangeze akulabye ng'omenya amateeka oba oyina ekintu ekibbiddwa, akkirizibwa okukukwata, naye si kukusiba awo wennyini wakoze eki, wakukwatidde. Aba ayina okutegeezaako ababyokwerinda nti akutte omuntu ono era abadde asaba poliisi ekole ki, ejje mu kime oba okutwala ku poliisi oba mu b'amateeka namuba obuyinza, si kukusigaza. So bw'aba akusigazza wakukwatidde nakugamba beera awo nga wakukwatidde, naye asobola okuggulwako omusango ogw'okusibira awantu mu bumenyi bw'amateeka. Poliisi y'okukwata kitegeeza nti essaawa eyo mu mbeera ey'okukwata omuntu yenna poliisi gw'olinamu interest n'emukwata, essaawa eyo oba oteeberezebwa okuba nti olina omusango gw'okoze eki, gw'ozizza. Emisango gino gyetooloola mu ngeri nnyingi, nti waliyo emisango egya civil disobedience egyo gigwawo obugwi, nti kangeze waliwo abantu beekalakaasa, poliisi n'eyingirawo n'ebakwata, egyo gigwawo obugwi. Then waliwo n'emisango egiba gyakolebwa naye nga poliisi ekulinamu interest ng'ekuteebereza okuba nti oli emabega w'omusango, kangeze omusango ng'ogw'ettemu. Awo poliisi esobola okukwata n'efuuka suspect kasobeera person of interest mu investigation ezikolebwa ku poliisi. Then waliwo ne bano betuwandiikira ne tusamoninga, naye ogenda okulaba ate omuntu ono wankizo nnyo kunoonyereza kwokola era tomala gakola ki, gamuta. So oyinza okunoonyezebwa poliisi n'okwatibwa, oyinza okweyanjula ku poliisi era n'okwatibwa, oba oyinza okukwatibwa mu bikwekweto bino ebigwa obugwi. So eyo yonna ngeri yanjawulo omuntu bwasobola okukola ki, okufuuka suspect. So bw'oba omaze okukwatibwa oba okukwata kwonna kukuggyako eddembe ery'akaseera akagere, gwe ng'omukwate eddembe lyo ery'obwewazze, nga kangeze nti bw'oba okwatiddwa tokkirizibwa kubaako ky'oyogera ssaawa ezo. Era waliwo bye bayinza okutegeeza nti essaawa zino tokkirizibwa kwogera ku nsonga eno oba n'eri, okuggyako mu kaseera akagere ke banaabakuwadde, oba bw'oba olina eddembe lyo ery'obwebange okubeera ne looya bw'obaako ebibuuzo bye bakubuuza. Naye omupoliisi bw'avaayo n'akubaako ebibuuzo byakubuuza nga tolina looya n'obiddamu, ekyo nakyo tukitwala nga ki, ng'obujulizi. Naye balina okufuula kangeze okumanya nti ddembe lyo obutakakibwa kukola ki, kuddamu kibuuzo kyonna. Poliisi kyeba ekoze eki, kyeba ekubuuzizza. Liba ddembe lyo okuddamu ggwe nga bw'oyagala, oba bwe bakubuuzizza n'oddamu ddembe lyo, bwe bakubuuza n'osirika nalyo ki, ddembe lyo. So mu kusirika okwo oweebwa omwagaanya, oba oyagala kwogera ne poliisi ku bye banoonyerezaako nga balooya bo weebali oba nedda, oba okkiriza omusango guno gwe bali mu kunoonyerezaako oba nedda. So kyonna ky'oba okkiriza, waliwo abantu abatonoonera budde poliisi nakkiriza mangu n'agamba ensonga eyo nkola ki, gimanyi, naye yali bweti ne bweti. So n'ofuna statement ye ku nsonga eyo era n'ogikola ye nga bw'akola ki, nga bw'agimanyi. Luke ayongedde okukkaatiriza nti singa poliisi eba ekukutte olina eddembe okukozesa essimu okutegeeza abantu bwe kikwatako, era ne poliisi yennyini erina eddembe okuggyako ky'eteebereza okuba eky'obumenyi bw'amateeka nga bw'annyonnyola. Ekituufu bw'oba okwatiddwa, kangeze mu bino ebyokuba nti teweetegese, kangeze ebikwekweto bino bye tukola oba ki, poliisi bw'eba ekukutte kyekukeberako kwe kuggyako ekintu ekimenya amateeka essaawa ezo.
bwera mu field bw'obanga oyina ekissi esooka nekukebera okulaba nti toyina kissi bw'obanga oyina ebiragalalagala esooka nekukebera nti oba tobiina era bwe bakizuula nti toyina kintu kyonna kimenya amateeka essimu yo bagikulekera awo mu field nga tonatuuka wa ku poliisi era mu kaweefuba obwo bw'okuleeta ku poliisi osobola obbaako abantu b'okola ki bw'okubira kuba essimu tebagikuggyako mpaka ng'otuuseewa ku poliisi okuggyako nti bw'oba oli mu kunoonyezebwa ate ne bakusanga n'essimu ate nga kuggwe balina omuntu omulala gwe balina okukola ki okukwata so circumstances zidifaaringa nti mu mbeera yo naye baba bakuwadde essimu okubaako omuntu gw'okubira oyinza okukubira amaani gwe banoonya so zidifaaringa so waliwo ebikwekweto bino kangezeewo ng'okwekalakaasa ebikwekweto bino ebibeera mu kibuga by'abanywi b'enjaga bupeeva biki osobola okubaako gw'okola ki gw'okubira mu mbeera eyo ey'okutwala ku poliisi then ne ku poliisi bw'otuukayo era bw'osaba nti olina bw'oyagala okukubira olina eddembe ly'okukola ki okubakubira. Agenze mu maaso n'okutunnyonnyola ddi poliisi we yeetaagisa okubeera ne search warrant. Warrant of arrest kipapula kiba kiva mu kkooti era omulamuzi akisitampingako n'akisayiningako n'agamba nti omuntu ono akole ki akwatibwe. Ebiseera ebisinga warrant of arrest ezo zifuluma nga waliwo okunoonyereza okubadde kugenda mu maaso nga kiraga nti omuntu ono enfunda nnyingi bamusabye okukola ki okweyanjula ku poliisi n'akola ki n'agaana. Ate abantu be bakolera warrant of arrest mu Uganda yaffe nga bw'ogiraba abantu abasinga tetulina maka ga nkizo oba ga nkomeredde ge tusulamu. Omuntu akola safaari akola eri omuntu gwe bakola warrant of arrest yoona amanyikiddwa nti nsula eno nti nkolera wano nti niwe baba batambudde ne bagaaka bagende ku nnyumba yo bajja kusanga bate bakusanze ku nnyumba yo katugende ku mulimu gw'ogumanyikiddwa ne bakola ki ne bakusangayo. Naye abantu abasinga tebalina maofiisi bakolera kuki ku nzigi mu lujja mu makoona ku street kati omuntu oyo tojja mukolera warrant of arrest kuba tomanyi wogenda kukola ki kumusanga ate tomanyi mu poliisi ki agenda obbeera nga agiina essaawa eyo okitegeera kuba ebeera address to any police officer naye bakola kopi emu tebakola kopi ya basirikale 5,000 betulina bonna. So ekyo mba njagala nkitereezeemu nti warrant of arrest weeri ate naye eri mu mateeka nti omuntu tuba tunoonyereza nga tulaba wankizo nnyo mu nsonga nga wandiikiddwa mu butongole kwaliwo kye bayita summon n'ateeyanjula omulamuzi asobola okuwandiika warrant of arrest ne tugenda tukola ki ne tukukwata kuba twafunako incidents ezimu abantu bwe bagezaako confrontinga abapoliisi abazze obbakwata bw'omubuuza nze mbadde simanyi nti bapoliisi kuba oba oli awo n'abapoliisi tebagoberedde emitendera ne batamweyanjulira. So omuntu olina okumweyanjulira nti oli mu poliisi bw'obaako n'owa uniform kiba self explanatory naye ebiseera ebisinga n'omusirikale atali mu uniform akkirizibwa okukwata omuntu so omuntu mweyanjulire nti nze gundi nzize kukwata ku nsonga eno n'eno so tugende. Mbeera ne kye bayita warrant card. Card eyo of course bannayuganda abasinga tebazimanyi naye ebeeyo eriko bw'obeera wa ranka ya wansi ebeerako force number n'amannya go then n'ekitongole ekyokolera ekya Uganda Police bw'obeera ng'oli senior officer kutandikira waggulu kutandika ku ranka ya AIP okudda waggulu kubeerako file number yo n'amannya go n'ekitongole ekyokolera. So tekubaako poliisi kwokolera ku kaadi eyo kuba ffe abapoliisi tukolera buli wamu. Essaawa zonyinza obbeera ku CPS naye wayita emyaka 2 nga ndi ku poliisi ndala. So ekyenjawulo ekiro tekubaako poliisi kwokola ki kwokolera naye oyina eddembe
abantu abo okutegeeza wawe bakola ki wawe otwalibwa poliisi kijja otwalibwako. Luke annyonnyola lwaki abantu abamu bakwatibwa nga bakozesa amaanyi. Ategeeza nti wadde poliisi esuubira okugoberera emitendera egy'enjawulo mu mateeka, waliwo abasirikale abamu abasiiwuufu b'empisa. Annyonnyola nti ennayisa ng'eyo tekkirizibwa era abasirikale bakozesa obubi obuyinza bwabwe bakangavvulwa. So bw'oba okwatiddwa mu mbeera yonna gye bazze okukwatamu nga abasirikale amaze okugoberera ebiragiro ebitendera byonna, ky'obadde onnyonnyola ekyokuba nti lwaki abantu abamu bwe bateekako empingo ate lwaki abantu abamu babasikambula ebintu ng'ebyo. Nti bya mirundi ebiri ate biri ku sayidi bbiri. Waliwo abasirikale abamu nga basiiwuufu ba mpisa. Ekyo kyo tukikkiriza era kyova olaba ebiseera ebisinga bwe tulaba nga administration mu poliisi abasirikale abatyobodde eddembe ly'abantu mu mbeera eyo bakwata abamu tubatutte ku disciplinary records era n'abamu ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka direct ku mbeera gye bayisizzaamu ba procedures ze bayiseemu enkyamu ez'okukola ki ez'okukwata abantu abo. Naye waliwo ne investigation ze tukola nga tunoonyereza omusirikale ono yatuusa atya ku sseeri ery'okukwata omuntu bw'atyo. Swear bwe tunoonyereza oba kooti bw'enoonyereza n'obujulizi bwe n'abeeyina nti omusirikale ono bwe yazze okukwata n'akweyanjulira n'akola buli kimu yabadde mu uniform n'agezaako okukwata obulungi n'ogaana, so ne babeera nti balina kukusitula busituzi oba kukusika, oyinza n'osanga ne kooti omusango ng'egumwejjeereza nti kyabadde akola kyabadde muki mu mateeka, nti oba bazze okukwata n'olwanagana, kati mu luzungu kye bayita resistance oba resisting arrest. Mu ssemateeka y'okukwata omuntu arrest oba ekinnyonnyola ku tya omuntu bw'akwatibwa n'emitendera gy'ayitamu, nti omusirikale bw'asanga resistance, kangeza oli alwanye, kangeza oli agezaako okudduka, akkirizibwa okukozesa eryanyi, naye eryanyi eyo lirina obbanga liki ligere n'ekikolwa oli kyakola ki kyakola. Oli tajja kujja kulwanyisa na bikonde muli abasirikale banna mujje emundu mukole ki mukube essasi mumutte. Ekyo kitegeeza nti force gy'okozesezza teri reasonable, esusse weerina okukola ki okukoma. Luke agenda mu maaso n'okunnyonnyola ekibaawo ng'omuntu ateeberezebwa okuzza omusango atwaliddwa ku poliisi ng'alaga emitendera ekigobererwa ng'atuuse. Alaga nti ekimu ku bikulu ebigenda okukolebwa kwe kuwandiika statement. Okusinziira ku ye statement zitwalibwa okuyamba poliisi okutegeera ebyabaddewo n'okuŋŋaanya obujulizi. Wabula akiggumiza nti enkola eno erina okukolebwa mu mateeka era ng'essa ekitiibwa mu ddembe ly'omuntu ateeberezebwa okuzza omusango. So bw'oba otuuse ku poliisi ekisookera ddala ba extractinga bwe baba nga tebannaba kangize bakutte mangu ba extractinga file number ne bakwata statement yo n'abasirikale abakutte ne bakola statement. Babe bakutte nabo baba balina okunnyonnyola lwaki baakukutte. Akola statement akukutte aba alina okunnyonnyola lwaki yakukutte ne suspect nawe n'okola ki n'okola statement. So bwe mumaliriza okukola statement ne tunoonya abajulizi abakulumiza naddala ebyo ebyamangu ebyo. Bw'oba ng'obadde onoonyezebwa fayiro already bakola ki weeri, kangeze waliwo eyeemulugunya fayiro yakolebwa nga kubulako statement y'ono bwe tuba akakwata, so ogibwayo era n'okola statement yo. Naye ensangi zino tulina kye tukola kye tuyita processing, nti processing esobola okukolebwa kisinziira mu budde bw'okwatiddwamu. Esobola okukolebwa nga wakatuuka ku poliisi oba nga wayiseewo essaawa ku poliisi, kangeze nga wayiseewo olumu bayinza okuleeta ekiro n'osulawo ne baprocessinga ku makya, olumu
ne bakuprocessingirawo nga wakakola ki nga wakatuuka ku poliisi nti bakujjayo ne batwala ebinkumu byo ne bapima obuwanvu bwo ne bakwetegereza embeera gy'olimu era ne bakubuuza embeera gy'olimu ebyo byonna ne bakola ki ne babirekodinga nti in case otwaliddwa mu kaduukulu kaffe n'olwalirayo tumanya nti wajja oli mulamu naye olwaliddewa in case otwaliddwa mu kaduukulu kaffe kangeza omuntu n'akukubirayo ne mulwanagana n'omuntu embeera eyo tuba tusobola ogimanya ne tudda emabega nti omuntu ono yajja mu mbeera bweti nga nnungi ate processing eyo etuyamba nti omuntu ono akwatiddwa tusobola okumanya oba yazzaako emisango emirala okuggyako guno gwe tukoze eki gwe tumukwatidde essaawa ezo so baba processinga then tufuna statement tumala ofuna statement nga fayiro etwalibwa eri owomuwabi wa gavumenti nga tuwabula kiki tulina okukola obujulizi bwe buba bumala nga fayiro agiyita nti omusango asobola mu mbuga z'amateeka. Luke annyonnyola kye kitegeeza n'ebibaawo mu kiseera ng'ateeberezebwa okuzza omusango atwaliddwa mu kaduukulu ka poliisi. Akiggumiza nti ebbanga lino liruŋŋamizibwa etteeka eriragira omuntu ateeberezebwa okuzza omusango okusibwa ssaawa ezisukka 48 nga taleeteddwa mu kkooti. Ssemateeka tuwabula nti omuntu yenna bw'aba akwatiddwa tewannabeerawo kyanjawulo kyakyuseemu asobola okwanjulwa mu kkooti butasukka ssaawa 48 ezo ziba ennaku 2 naye kino kyo era tusigala tukyogera naye twesanga mu mbeera eyo okuba nti waliwo emisango eminene ennyo nti okunoonyereza okw'enjawulo okuba kulina okuba nga kukyakolebwa kangeze ng'ettemu omuntu n'omukwata leero olina okufuna statement olina okugenda ku crime scene amangu ddala oba ennaku enkulu zikukwatiddemu weetaaganga records za banka weetaaganga records z'amasimu awo anoonyereza agambibwa okukwatagana n'omuwabi wa gavumenti ne balaba butya omuntu ono bw'asobola okwanjulwa naddala ng'ebyetaaga okukolebwa kunoonyereza nga tekunnaggwa ebyetaaga okukolebwa mu kunoonyereza butya bw'ayinza okwanjulwa mu maaso g'omulamuzi omuntu ono n'asooka n'abeera ku alimanda nga bwe tukola ki okunoonyereza oba n'okusabayo obudde mpaka omuntu ono waayanjulwa ku poliisi naye kyera kiba kidde eriffe poliisi nti awo omuntu bw'omususa essaawa 48 oba omenya amateeka bw'aba tayanjuddwa mu kkooti wadde tunnamala kunoonyereza tukkirizibwa okutwala mu kkooti osindikibwa kwa remanda naye n'oba nga toli mu kaduukulu kaki ka poliisi. Bwe tumubuuza ku musango gwa Simon eyatwalibwa kwa limanda n'oluvannyuma n'azzibwa mu kaduukulu ka poliisi Luke atunnyonnyodde nti ebikolwa ng'ebyo tebikwatagana n'amateeka. Kikkaatiriza nti omuntu bw'amala okuzzibwa kwa limanda balina okusigala wansi w'abakulira amakomera n'obutazibwa mu kaduukulu ka poliisi nga tebalina nsonga ntuufu mu mateeka. Yayongeddeko nti okukuuma omuntu mu kaduukulu okumala ebbanga eddene bwe lityo kimenya ebiragiro by'amateeka ebigendereddwamu okukuuma abateeberezebwa okuzza emisango okusibwa mu ngeri emenya amateeka. Bwe kibanga bw'okinnyonnyodde nti embeera ye yali bw'etyo poliisi ebiseera ebisinga tekkirizibwa kurimandinga actually mu mateeka tetukkirizibwa kurimandinga muntu nti bw'oba otwaliddwa mu kkooti n'ekurimandinga baasi y'ekkomera essaawa eyo liriba liikulinako obuki obuvunaanyizibwa era kyobula amabaasi gakola ki gajja naye waliwo circumstances ezimu era zirabika nti baasi oba ekkomera ly'alina okugendamu liri wala ate baasi tekola ki teriiwo kati nja kuwa ekyokulabirako kati ng'abaana bano be tutera okukwata abakka wansi w'emyaka 10 n'emeka myaka 18 nti bo tebakkirizibwa kukuumibwa mu kasode y'abantu abakulu ate ne correctional facility zaabwe ziri underfunded ebiseera ebisinga nti
siga ery'amakomera siri erikirinako ki obuvunaanyizibwa nti abaana yamala obba remandinga ebiseera ebisinga n'omutwala omulamuzi n'atamuwa bbeiro n'amuremandinga oba amuremandiza essaawa 10 temusobola kufuna nteekateeka yeriwo ssaawa eyo yakufuna mmotoka kumuvuga oba bagambye tumutwale kampiringisa oba naggulu ebiseera ebisinga bwesanga ng'akomyeyo kuba bo ng'abaana balina ekkomera ki eryabwe naddala mu Kampala n'emiriraano so n'ateekebwa omwo ne mukola organization nti abavunaanyizibwa ku nsonga eno baliwa ne bajja ne bakola enteekateeka okulaba nti omwana ono avugibwa n'atwalibwa w'alina okukola ki okugenda ku makya naawe amaze okurimandingibwa n'akomezaawo wa ku poliisi naye tekikolebwa nti mu bumenyi bw'amateeka kikolebwa ebiseera ebisinga olwa law facilitation nti ku kkooti awo tewali mmotoka nti baba bakulimandize ng'oli mwana egenda kuvugirawo ekole ki kutwalirewo gy'olina okukuumibwa so ebiseera ebisinga basooka ne badda then wabeera organization ekolebwa ebitongole ga poliisi n'ekivunaanyizibwa ku baana abo basiba ne beekwata ne balaba nti omwana bamutwala correction home oba remand home. Oluvannyuma lw'ebyokutuuka ku Simon tufubye okutegeera engeri omuntu gy'ayinza okusobola okulongoosa erinnya lye singa asangibwa nga talina musango mu kkooti. Mu kwanukula annyonnyodde nti omuntu bw'aba yejjeeredde aba alina eddembe okutwalibwa nga talina musango nti mu mbeera ng'eno asobola okunoonya ku woofiisa in charge okulaba nga ebiwandiiko byo tebikosa biseera byo eby'omu maaso mu ngeri etali ya bwenkanya. Oba olina okufollowinga up ne officer in charge kuba yaba alina fayiro n'awandiika ripooti n'agiwandiikira abakulu mu forensics ne basobola okuba nti no bakiryalinga rekodi yo kuba bw'oba tokiryalingiddwa eri kiba kitegeeza nti omusango ogwo guyinza obba nga gukyakola ki gukyagenda mu maaso so ogwenga omuntu oba olina okuba nti nno naawe ogoberera side ya forensics okulaba nti nno omusango oba details z'omusango zigibwamu kuba tebakutwala mu mbuga z'amateeka kuwozesa era ne bwe baba bakuwozesa omusango tegwakola ki tegwakusinga ba convicts ebiseera ebisinga bye batera okubeera n'obuzibu obwo nti bw'oba wasibibwa ne bakusalira omusango ekyo gyo ebbala eryo liba terijja kuvaayo mu system naye bw'oba tolina musango bakusingisa liba lirina okuvaayo.